come back to Western. I still enjoyed and what everything was. The sunglasses on the bed. Mjini mtu mmoja unono mubuze nze vice coordinator nibutu ninkola bwingi nze ni muduga bwingi kunyira kukola mjini mtu mmoja unono mubuze nze vice coordinator nibutu ninkola bwingi nze ni muduga bwingi kunyira kukola Así voy a poner a plantar en el que se llama de grande glory. Una patunda. Basi baka kapanda mkubwa kuda kubele nyepo jili kuleka hiyo. Aka kapanda mkubwa. Kuleka hiyo. Mpuya kuliki. Kuchine chambalo chini. Basi baka kapanda mkubwa kuda kubele nyepo chikichwa kana ndaile kizima kama.
Nefuna waliwo nafunye anko wange avuga okubbiri boda twabadde tukyali mu meeting ne bajja ne bamukwata nga tebabuulidde ensonga batabani ba Musumba yennyini yakumye ne bagenda ne baleeta abasirikale ne bakwata anko wange ne bamuteekako empingu bwe bamutaddeeko empingu nze meeting n'engifuluma ne mbagamba sijja sobola genda mu maaso na meeting omuntu wange bamukoze eki omuntu wange bamukutte bwe twagenze ku poliisi teboogera lwaki bamukutte abavubuka mu nnyumba muno mulimu abasulamu bangi be yateekamu abannwanyisa okukola ki okubeera nga siriiwo yaleeta ne mulamu wange okuva mu kyalo ajje mulamu wange yatuuse n'okuŋŋamba wano tavaawo nga sinafuluma nnyumba kati we namaze nze nenkola kiwe nagenze ku poliisi navudde essaawa 3:30 nenkomawo nengenda gyendeka abaana kuba abaana bange ntambula nabo okuva okutisibwatisibwa kwendimu kwempitamu ewaka baŋŋaana okulyawo emmere baŋŋamba terina kye bagenda kumpa tagenda kutulabirira tagenda kukola ki yalwana nnyumba ngifulume mbu ŋŋende mpangise abaana bange bwenkera ku makya mbajjawo nengenda gye mbatereka kati we navudde ku poliisi nengenda nzijeyo omwana wange nenkomawo ssaawa 4 bwe nakomyewo essaawa 4 nennyingira ekisenge kuba nze siryawo mmere yaŋŋaana okuddamu okulyawo emmere kakube kufumba kuba n'abafumba yennyini yabagamba tebampa nze nina gye ndya n'abaana bange we nakomyewo ne neebaka kati we nabadde neebasa ekiro ngenze owulira omuntu akoona omuntu we yakoonye nentukala nnyo ssaawa zaabadde nga 9 nakonkona endabirwamu nenjiikira kuba ziyayise kunze ku mutwe nembogana nenfuluma nabo bennyini ne bajja ne bafuluma abavubuka ababaddemu naye yennyini omwami wange Pastor Kayizi Peter kyamanyi kye yakoze yakutte bukwasi simu n'alikodinga video n'agamba mbona ali kakodyo yabaleese mbunze mbaleese oba nze njikubye abavubuka be ne baleeka ne bavimuka ne bafuluma ebweru omuvubuka omu kwe kugamba buno obucupa bw'amafuta bubuno nze kwe kutegeera kwe kugamba Musumba omwami wange n'abaana bange yasazeewo kubatta otuttire wamu n'abaana bange netunenda ajana nenkuba endulu naye yagamba abaneiba bonna gwalaba yekiise mu nsonga zino agenda musibisa era yensonga lwaki yasibisiza kojja wange talina muntu gwayagala kulaba nga njogera naye talina muntu gwayagala kulaba nga nnyumya naye baneiba bonna yabawoninga yabayitaayitamu mu nnyumba mulimu abavubuka bangi bantiisatiisa nze nsaba bwenkanya nsaba kuyambibwa abalokole abakulira abalokole nsaba kujja bafulumye ekkanisa mu nnyumba bandeke nze mbeere mu nnyumba n'abaana bange nsaba abalokole nsaba bweka ennyumba kanisa bagizimbanga maka njagala kumanya tawunikira akanize mu ofiisi y'emirundi egiwera nsaba kunyamba RDC ajja tindisaba nsaba oveeyo nyambe nsaba bwenkanya kuba obulamu bwange essaawa eno buli matiga kuba oli wajjira ku ddinisa mwensula ajja n'obucupa bw'amafuta atwokere mu nnyumba n'abaana bange kuba oda eva wa mwami wange buli we ŋŋenze ofiisi gye ŋŋenzeemu abakubira amasimu nabadde ku dduuka nagenda mu ofiisi ya probation officer nga alina otumiitinga golomande ssaawa 11 kati nze nali neerabidde nabadde ndi ku dduuka ngenda olaba probation officer bajja bankima ngenda okujja wano nsangawo abantu bangi omwami be yaleese okuva sayidi zonna zabadde ssaawa 11 kati we nasanzeewo abantu nga ndaba bangi yaleese ab'ekkanisa ye n'aleeta baganda be abavubuka bonna n'abakuŋŋaanya abaaliwo bavaawo abagenda ne banaabayita ne bakomawo kati mu meeting we twabadde tutudde ne tutuula ne probation officer madamu Najjuma twabadde meeting we etandise buli omu ng'ayogera sayidi ye nze yasoose okwogera sayidi yange okunyigirizibwa kwempitamu n'omwami wange n'ayogera twabadde tukyali mu meeting kuba meeting baŋŋamba ndeeta omuntu yenna abantu baleetebwa twagula ebyambalo ebitaka wansi wa miliyoni 7 ndayambibwa
omukazi bamulumbye ekiro ne baasedde eriisa ly'emmanju omukazi n'akuba enduulu naye ekyamazima ku batuuze tekuli yadduukiridde bwempulira information yawo nayo neebaddewo abantu abazze be bamu famire mwennyini omwami azuukuse n'abawaka ne bazuukuka ne beetoolola ennyumba okulaba ki ekibaddewo batuuse emmanju ne basangayo amafuta n'ekibiriiti oli abadde amaze okukisansa bw'ate ng'akiyiye kati nze bwe ntuukidde wano ntuuse ng'obudde bukedde ne mbabuuza mukubidde poliisi ne baŋŋamba nti poliisi bagikubidde ne mbagamba waliwo okukubira n'okulipootinga byanjawulo olw'okutegeeza ku poliisi tufunye incidents bwetu nekitakisa n'okulipootinga omusajja nangamba sinaba kulipootinga pasita nanga sinaba kulipootinga ne mugamba mugende ku poliisi mulipootinge ekyokubiri wano weetagisaawo embwa okujja okukola saaki okuzuula ekirufaani abadde incidents eno ne mbuuza omukazi agenze ku poliisi okukola statement tanabagenda kukola statement ne ŋŋamba omukazi genda ku poliisi ogenda okukola statement eraga nsanzewo abakulembeze ba LC1 bonna naye nga issue gye nsanzeewo nga balinga abagamba nti LC tebayambye mu bintu byabwe babadde balimu abali waggulu nga DPC mwali bonna babimanye tabunikiraaka bonna babimanye ebintu bino naye ndowooza wabaddewo obunafu kyensuubira nti olwaleero wanabawuko ku njawulo amaka gano okusobola okukola ki ekyaki eri mu nnyumba omukyala agamba omusumba sijja kugamba nti kituufu naye omukyala agamba nti omusumba yaleetamu omukyala owokubiri omukyala owokubiri yatabula amaka okutabuka omukazi n'akwata ebintu ye kenyini omukazi yakwata ebintu n'abiteeka mu luumu endala oluvannyuma nga bumanyi okutabuka n'akyusa ebintu n'abizza mu luumu omusajja n'amugana obikolaki obiyingiza kati omukazi asula bibye n'omwami asula bibye naye nga mukimanyi nti abantu benjogerako omwami Musumba alina ekkanisa yagikolamu yayabulamu ebisenge bibiri nga muli kkanisa ekyandibadde ng'amadiiro gombi mwe yakola ekkanisa ngezezaako okunoonya kubasabira mu kyaki kumbuzeeko omuntu n'omu afita wane namubiro nga ekiro nawulidde omuntu akaaba nine sikitwalanga nsonga nengamba waliwo omulalu eyagudde ku kyalo naye nafulumyamu awo nenkomaawo nenzirayo neneebaga omuntu yakaaba yatandise essaawa awo nga 8 ogw'ekiro naye ngenza okukeera ku makya nga baŋŋamba mukyala mpansita babadde bamuyiwako amafuta babadde baagala Mwokela mu nnyumba nga ne bannamawulire wali nga n'abantu b'ekyalo bakungaanya kati neneewuunya pasita omulamba okweyisa munneeyisa bwetyo kubanga pasita yandadde mu kifo ky'abantu ekyokulabirako eri abalala naye ate kyanneewuunyisizza nnyo kubanga bapasita b'ennaku zino nga Bayibuli bwegamba mu Matayo 7:15 ti bannabbi bangi balijja mu linnya lya Kristo naye mulibalabira ku bibala byabwe. Bannabbi b'ennaku zino byebyo ebikolwa kukyusa bakyala, kwawukanya bafumbo. Bw'ogendayo akulagula waliwo omukyala era gwe nawulira bamugamba mbu oyo si Bbawe naye nga mulinamu n'abaana 4. Ate nga Bayibuli egamba kyeyagattamu tewali n'omu ayinza kukyawulamu. Kati ne weewuunya omulembe gwe tulimu nti abantu bavudde ku mulamwa. Abasumba baagala nnyo ssente okusinga endiga, bakoze ebintu ebitasaana. Kyova Bayibuli egamba nti si buli agamba Yesu nti alingira mu bwakabaka obw'omu ggulu. Naye abantu tebamanyi mazima bye bino ebiseera ebyokwawula ekkanisa entuufu n'etali ntuufu. Kuba bino ebibala bye tulengera eby'abasumba odivosinga bakyala baabwe kiragira ddala nti si baana ba Kristo. Naye Bayibuli gye gino emisege gye yogerako nti kungulu bambadde eddiba lya ndiga naye nga munda misege. Nabbi omulamba n'oyawula kuba kati ffe tulina nabbi wano ku kyalawo wammanga. Bw'ogenda yakulagula agamba muliraanwa we yakuloga. Ekigenda oleeta obutemu ku kyalo. Kwaliwo omukyalo omu baamugamba nti ne Bbawe yakuloga. Naye nga Yesu yalinga abuulira enjiri yagamba nti gundi yakuloga. Yesu teyayawulanga abantu, yagobanga bugobi dayimooni. Nze nandisuubidde nti nabbi omutuufu sabira busabizi bantu so tosiga bukyayi. Bubaka ki bw'owa abafumbo? Obubaka bwempa abafumbo ensonga zaabwe ziggwerenga mu kisenge, zireme kufuluma wabweru. Kuba zifuluma wabweru kifuuka ate ekirala. Pasita yandibadde ebintu tebiwaawala tuuka wa singa ali atuzizza mukyala we ne bateesa. Kuba nawulidde nti nono omukyala omupya mbu alina olubuto.
yandibadde amufunira ne bateesa n'omukyala n'amanya owawaka nti mujja wange yafuna olubuto ne bamufunira waabeera bino ne bitasajjuka tuuka wa naye kati okusinziira ku kiti kyalimu eky'obusumba kino kiba kiswaza erinnya lya Kristo wamu n'ekkanisa era bye bino ebiseera abantu bawule ekkanisa entuufu n'etali. Amannya gange nze Bbusa Peter era ndi mubuulizi wa njiri. N'omu nze nsaba bwenkanya mama nsaba bwenkanya nsaba kuyambibwa. Omusumba maze naye ebbanga ki? Musumba maze naye emyaka giwera 8 ku 10.